kaye tebamuduka abalindirira Yesu abalindirira Yesu tebawangura esinewe lelekaye tebamuduka atilinda Yesu linda Yesu yarina mani yarina mani agalamba abakonye linda Yesu ekisache Chingoma tukussamu ekitiibwa olunaku lwaleero obadde wamu naffe okuba ne twatandika n'okutuuka olunaku lwaleero
era tetuli wano lwa kintu kirala kyonna. kandi taata tetuli ahaabwa ekindi kintu kyona, Tetuli wano lwa bizinesi ndala yonna. tuli ahaabwa omulimu ogumu Naye gwonna, tuli wano nga tulindiridde gwe taata. kyokka tuli aha tulindiriiriibwe Mukama, Tulindiridde okubeerawo okwo. tuli aha tulinsira okubaho kwawe, Tulindiridde omwoyo omutukuvu. tuli aha tulinsira omwoyo okwera. Ekitiibwa kyo taata leka kirabike. Ekitiinisa kyawe Yesu leka kirebeke, Wanga bwe kimala ne kirabika. bwekuba kikumala kyalebeka, Wabeerawo enjawulo. habaho omutaano. Ekitiibwa kyo bwe kigwa, Ekitiinisa kyawe kikweza kushima, ebyafa bizuukira. ebyafiire nibisooka, Ebyalema bikkiriza. ebyalemere nibyikiriza, Ebikugu bye bivaawo. byona ebiremereire byona nibijja. Twegayiride Mukama. Nakweshengereza Mukama, Tuwe ekisa heereza embabazi okuyitira mu konferensi. okulabira mu kiteerano eki, Enkolagana yaffe naawe akakwate kaitu niiwe keeyongere. kabaase kweyonjera, Enkolagana yaffe naawe yeeyongere. kwate kaitu niwe keyonjere, Netiwaka yaffe n'eggulu netiwaka yitu naiwe leka taata ebeere kiriya. ndeke baase kubajje, Tubeere nga twogera naawe tubaase kugamba niiwe, buli ddakiika yonna gye twagadde okwogera naawe koona kutukwenda kugamba niiwe, nga twogera naawe. tubaase kugamba Era niiwe, nsabye Mukama kandi nensaba Mukama tubeere kumpi naawe. tubeere hiihi niiwe, Tubeere kumpi naawe. tubeere hiihi niiwe. Lwaki? Habwenki Kubanga waliwo bye tutasobola habwokuba kukola hariho ebitakubaasa kukora nga byetaaga ggwe. birikwetenga iwe, Nsabye olwaleero mwe ninsaba erizooba tubeere kumpi naawe. leka tube hiihi niiwe. Buli muntu yaze mu kifo kino buli muntu weena oli aha amaaso g'ab'omwoyo amaiso ge g'omwoyo gazibuke, geiguke alabe areebe era ategeere kandi amanye era ayimirire mu kifo kandi kye ayemerere omwanya gwe era akole kandi akore kyategedde okukola. ekyashemereire kukola. Olugendo luno orukyendo olu lwe tulimu oba turimu olw'okugenda mu oba bwakabaka okuza omu Mukama waitu tuliyitemu bulungi, turebe mu gye, tuleme okugwa mu ddungu, tureme kuremerwa omuhanda tuleme okukoma mu kkubo. takakoma omu muhanda, Naye ssebo konka ruhanga wange olugendo tulutambule orukyendo turukyende tutuuke gye tulaga, tuhika turukuza, tutuuke e Kanani. tuhike Kanani. Taata bwe tunaatuuka e Kanani Taata twahika Kanani tulyoke tuwanike emikono tuhanike emikono yitu tusinze erinnya lyo. turamya izina lyawe Erinnya lya Yesu. mu izina lya Yesu. Amen. Amen. Ebazibwe. Mukama asiimwe. Mukama ebazibwe. Mukama asiimwe. Kansabe tutuule. Kanshemereza n'abaheereza bantu. Abazze olwaleero Abiije erizooba yenze Ddumba John. oba kweta Ddumba John, Ina omukazi bamuyita Pastor Kasande Robert ayina Yono. omukazi bamweta Pastor Kasande Robert, niho ogwe Twavudde mu katawuni k'Ekitwe turukire Kitwe mu Ntunga mu disitulikiti. mu disitulikiti ey'Itwe. Then one of them said, "Won't you please come with your servants? Won't you please come with your servants?" "I will," Elisha replied. And he went with them. When they went to Jordan and began to cut down the trees, as one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. "Oh, no, my Lord," he cried out. It was borrowed. The man of God said, "Where did it fall?" When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron floor. Then he said, "Lift it out." Then the man reached out his hand and he took it. Batusomereko mu Luyankole. Omushorongo gw'okubanza abagabi ba kabiri eshura ya mukaaga omushorongo gw'okubanza hagira hati bwanyuma abaana b'abaana be bagira Elisa bati, "Reeba omwanya ogu tutwiremu ogu obukutureeba munda bukye tugufunziremu
katuze Yordani buli muntu atemeyo enyomyo twekolereyo omwanya gw'okutuulamu. Yabagaruka maati nimwire okwo. Bwanyuma omwe yamushaba nagira ati ikirizo kyende n'abiru bawe. Yamugaruka maati ego ninyisha kukyenda. Atyo yakyenda nabo kubakire Yordani batema emiti. Konka omwe kuyabiire natema empango yakuuka yagwa mu maizi. Yayamuza ati ayibambe mukama wanje, ayibambe mukama wanje ebiire eby'entiisano. Omushaija wa Ruhanga yamugaruka maati yagwa nkahi, yagwa nkahi kuyamworekire omwanya. Omushaija wa Ruhanga yatema akati yakanagaho ekyo empango yatunguuka. Yagira ati gihemu, yakikununkirira yagiha. Haleluya. Amina. Tuli ku kigambo ekigamba kirungi okugenda naye. Tuli aha kigambo ekikugamba ngu nikirungi okugenda hamwe na Yesu. Kirungi okutambula ne Yesu. Nikirungi okutambula hamwe na Yesu mu bintu byo byonna by'okola, omu bintu byawe by'okukora, mu buweereza bwo, omu buheereza bwawe, mu bintu byo byonna by'okola, omu bintu byawe byona. kirungi okugenda ne Yesu. Nikirungi okugenda hamwe na Yesu. Amina. Kati waliwo ekibuuzo kyendeese leero. Hariho ekibuuzo ekinaleeterizo Kigamba nikigira lwaki kitwetaagisa okugenda naye? ahabwenki nikitwetengesa kutambura na Yesu. Lwaki kirungi okugenda naye? Ahabwenki kiri kirungi okugenda na Yesu. Lwaki kitukakatako ng'abalokole abagenda mu ggulu okutambula ne Yesu? Ahabwenki nikitukwataho munonga itwe abarokole abarikuza omu iguru kugira ngu tutambule na Yesu. Ekibuuzo ekyo kinzize nakyo olwaleero. Ekibuuzo ekyo nikyo nisha nakyo erizooba. Naye nga sinnakigendako, konka takakigenzireho munonga. Bayibuli egambye Bayibuli yagira abaana b'abannabbi. ngu abaana b'abannabbi. Abaana baki? Abaana b'abannabbi. Kakati Bayibuli giveemu gwe. Bayibuli Bayibuli nawayenda gikube abokuba twamara kushoma. Bayibuli tumaze okugisoma kati ntunuulira. Gikube olonda ekitabo ohandiikeho oranze nnyo. Omutwe leka kukuteeka mu Bayibuli. Omutwe gureko mu Bayibuli. Simanyi oba osoma oba tosoma ekyo sikimanyi. Okusoma twamara Naye birekera. kati bw'oyagala Bayibuli gibiggeko ontunuulire. Gisangire bambonda ebi. Abaana b'abannabbi Abaana b'abannabbi ne bagenda ne batuukirira Elayisha bagenda bakira Elisa ne bamugamba bamugira nga sinnatuukayo eyo agakiryo badde nziruse. abaniruka. Bwe twogera ku bannabbi twaba nitugamba hari bannabbi muve ku baana ab'ennaku zino. ruga hari bannabbi ab'ebireeba b'okumanya. Kati wuliriza bulungi. Mpulira ki bwe njogera Bayibuli bw'eyogera bannabbi, Bayibuli ekiyaba negamba bannabbi va ku baana ab'ennaku zino ruga hari bannabbi ababa ebireebi abagaba amazzi n'obutambaala, abakugaba amaizi n'obutambaara, abagaba ebifaananyi byabwe n'akugamba. abakuhereza ekishani bakakugambira, In fact n'okubigaba tebigaba abatunda. abaguza ebishani byabo bakakugambira, Ekifaananyi n'akikuguza emitwalo 3. ekishani akikuguza emitwalo 3 ekyeye Ekikye n'akugamba bw'oba ogenda okwebaka akakutya mukoraze ku byama, ekifaananyi kyezizike. ekishani kyo kiteeka ha mushego. Awo emizimu gyonna gigenda kudduka Emizimu yona ey'okutuula n'oroota eby'okurootaguziba byona nibiza kurugaho, era ebintu byonna bigenda kutereera. kandi ebintu byona nibiza kutereera. Aleluya. Amiina. Abo si be bannabbi Bayibuli beeyogerako. Abo tuba bannabbi Bayibuli eriyo netugambiraho.
Bayibuli bannabbi beeyogerako. Abannabbi abo Bayibuli lugamba. Eyogera ku bannabbi ba Katonda. Negamba hari bannabbi ba Ruhanga. Abajjudde omwoyo omutukuvu. Abishiira omwoyo okwera. Era balina netiwaaka n'eggulu. Kandi balina netiwaaka n'eggulu. Abatanoonya byabwe. Abatakushobora byabo. Naye abanoonya eby'obwakabaka. Abakushobora by'obukama bwa Ruhanga. Abo be bannabbi be tutandise nabo olwaleero. Abo bannabbi abo twatandika nabo kati kugamba. Bali abagaba obutambaala n'amazzi n'ebirala. Bali abagaba obutambaala n'ebishushani n'ebindi. Abo in fact tetubayita na bannabbi. Abo tukubeeta bannabbi. Naye tubayita bafumu. Tubeeta abachwezi abarangi. Abarangi abachwezi. Tubeeta abachwezi b'abarangi. Omanyi kambabuulire. Omaka nkugambe. Sitaani yagenda ebintu ebibi n'abisiigasiiga akazibu. Taani akagenda yaleeta ebintu ebibi yabirungalunga. N'abisiiga akazibu. Yabirunga. Kati gwe owulira mbu nnabbi. Iwe okulira mu nnabbi. N'odduka emisinde agenda n'oyiruka. Agende mbwakulabiremu mu bibyo. Ngwagende n'akurebera ebikwenda kukwita. Haleluya. Haleluya. Amen. Kati kankubuulire. Hatereka ngambire. Nga tonnabagenda wa nnabbi. Otakakiri wa nnabbi. Sooka otunuulire byakola. Bansolebe byakola. Kubanga Bayibuli egamba. Bibuli yagira. Muli bategeerera ku bibala. Byana byabo. Bannabbi kambaleke. Bannabbi kambaleke. Naye kati nze njogera ku bannabbi ba Katonda. Okana ningezaho okusoborora ng'omanye bannabbi baranga bungamba. Haleluya. Amina. Kati bannabbi ba Katonda. Ate bannabbi baranga. Bantu bakulu. N'abantu bakulu. Mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama bw'igulu. Balina amaanyi. Bina maanyi. Bajjudde amafuta. Bishyura amajuta. Balina buli kimu. Bishyura omwoyo okwera. Bagenda eri Elayisha. Bakazaale Elisa. Ne bamugamba. Bagambira Elisa. Sebo musumba Elayisha. Bagira sebo mushumba Elisa. Ekifo kino kye tulimu. Kandi ogwo guturumu. Tulaba nga kifunze. Tulaba guli omwanya gufunzire. Tubadde tulina ekirowoozo. Twaba tulina ekiteekateeko. Ate bagendayo bulungi. Kandi bakazayo gye. Mu kiseera ekituufu. Bakazayo obwire obushyikire. Ate n'enjogera ennungi. Kandi bazayo n'engambo ennungi. Nga bajjudde amaanyi ga Katonda. Ababishiira amaanyi ga Katonda. Batuukayo ne beewombeeka. Batuukayo baayekirwe. Ne bagamba sebo mukama waffe. Bagira sebo mukama wiitu. Mukulu Elayisha. Omukulu Elisa. Omusumba waffe. Omulisa wiitu. Waliwo kye twalabye. Kituleebire. Waliwo vision gye tufunye. Okuleko kututungire. Tulabye ekifo kino kye tulimu. Aleba omwanya ogw'oguturumu. Nga kifunga. Omwanya muke. Tetukyajyawo. Tukikaho. Aleluya. Amina. Tubadde tusaba. Ano twabadde tusaba. Otukkirize. Otuyikirize. Tugende mu kibira. Tugende haliyo mu kishaka. Tutemeyo emiti. Tutemeyo emiti. Tubadde tusaba. Twabadde tusaba. Otukkirize. Baba otuyikirize. Waliwo poloti gye twalabye. Aho epoloti yituleebire. Sente ezigigula tuzirina. Sente z'okugigula tuzirina. Ez'okuzimba tuzirina. Ez'okwombeka tuzine. Ez'amataffaali n'omusenyu zonna tuzirina. N'omusenyu tuzine. Kati tubadde tusaba. Kandi twabadde tusaba omulisa. Otukkirize. Otuyikirize. Tugende tugule poloti eri. Tugule poloti eriya. Bwe tumala okugigula. Tulamale kukigula. Tuteekewo ekizimbe. Tuteekeho ekizimbe. Ekinene ekisinga ku kino. Ekizimbe ky'amaani ekirukukira. Ekirungi ekisinga ku kino. Ekiboniire ekikukirali eki. Kati tubeere nga tukuŋŋaanira awo. Tugume nitwerundaanira aho. Sente bazirina. Sente bakaba bazine. Buli emmotoka bazirina. Motoka bakaba bazine. Buli kimu entokye bazirina. Entokye bakaba bazine. Naye basooka kusaba kye tuyita permission. Konka bakabanza kushaba mukulu waabo. Omukulu bakabanza kushaba Elisa. Awo nasinnavaawo. Awo ntakaligireho. Ne bw'oba ng'olina buli kimu. Nawe wakuba oyine buli kimu. Ne bw'oba ng'olina buli kimu ekyetaagisa. Nawe wakuba oyine buli kimu Ne ekikwetegereza. bw'oba ng'owulira amaanyi ogalina. Wakuba n'ohurira amaanyi. Ne bw'oba ng'owulira ne ssente mu nsawo mweziri. Ohurira n'esente mu nshaho Ne ziri. bw'oba ng'owulira tolina na wakuluma. Nawe wakuba n'ohurira tiine hakushasha. Naye namba one. Konka ekyokubanza. Ne vision ogirina. Nangwa n'okwoleka okwine. Vision nayo kikola ki? Na n'okwoleka okwine. N'ekirooto nakyo kikola ki? N'ekirooto kine. Nakyo okirina. Okwoleka okwine. Naye wulira bino. Konka hurira. Namba one. Ekyokubanza. Olina okusaba olukusa. Oyine okusaba olusa. Permission.
eggulo twasomye ku mukazi oli ow'essunemu omulazi tugambira mukazi wa Shunemu bwe yafuna okwo vision kuyatungira okwolekwa teyazimba muzingi kisenge waggulu ku nyumba wetarombekire tarafiire guruka yakombeka akashoni wabula yasooka n'asaba permission okuva ewa bbaawe akabanza yagenda yashaba olusowo omushaija we abantu abajjudde omwoyo omutu